muganda wange wuliriza, buli alya ssente ya Kadaama lino libeere essomo. Wuliriza, mulya ssente z'abakadaama ne mumala ne mubamanyira ne mubavuma, ne mutokoma mu kubavuma n'abaana abo bwe baba baaleka ne mubabonyaabonya. Olidde ssente za munno, yaleka abaana be ne mubabonyaabonya ne mubaboola n'okusoma ne balimu okusoma, naye nga ssente za maama waabwe muziridde. Kati lino libeere essomo. Wuliriza. Kadaama oyo omulaba yaleka abaana be Uganda, era abaana yabaleka mu bafamire ye n'ajja ku kyeyo. Abadde akola ssente ze ebbanga lyonna ng'azisindika, kumbe muganda we ssente ze aziteeka ku mumwa. Kadaama asindika ssente ze, muganda we bw'alya, bw'azimba, bwe yeeyagala. Abaana ba Kadaama tebakyasoma. Ennaku gye bayiseemu oyinza okugamba maama waabwe takola. Okumanya baba bayisizza bubi kyawaliriziddwa n'omwana omu owa Kadaama omuto okufuna olubuto, naye nga mbeera gye babayisaamu ewaka Kadaama gye yabaleka. Kakati Kadaama awera. Kadaama agamba, muganda wange n'okwata ssente zange n'ozirya, n'otakoma mu kulya ssente zange, nange kennyini nannyini kuzikola n'onvuma, n'onzivoola, n'onzikakkanya, ogenda kubonaabona. Amaziga abaana bange ge bakaabye, ennaku abaana bange gye bayiseemu, amaziga nange gonkaabizza, ogenda kugalozaako ne we baana babazzukulu bo. Kadaama mukambwe. Bino tabyogera bwogezi wabula yabitandiseeko dda okubikola. Oba yagenda wa oba yamugendera wa. Oli ssebo n'emmotoka abadde ndowooza yeeyagala, yasooka kugwa ku akisidenti. Kati n'emmotoka gye bamuwadde okuvugamu nayo yagudde ku akisidenti. Yamugambye tulowooza nti bikutuukako just nti biva mu bbanga, birina gye biva, ate nga kikyali kituuza. N'ennyumba gye wagisa gye wazimba olina okugitunda. Olina okugitunda ng'ekigikutunza si mirembe. Olina okugitunda. Kadaama mukambwe, munyiivu, era alabudde abafamire bonna abanaavayo ne bamugamba nti asonyiwe muganda we okulya ssente ze. Abagambe temugeza ne muntambaala. Aŋŋamba mbu nsonyiwe eyalya ssente zange, njasooka muteeka ebbali eyalya ssente, nzire ku ggwe agezaako okunnyimiriza. So luno olutalo muluveemu. Kadaama mukambwe, njagala owulirize bulungi nnyo. Pay attention to detail. Abalya ssente z'abakadaama mwesibeezi. In fact 3-2 ntono. Video nkusaba ogipereka like. Video yiyo nga Kadaama abyeyogerera. Biralamu. Mwasiibye mutya nno, muli bulungi. Nkyenjagala kimu kyokka musharingireko ku eno video etuuke ku mukama waayo. Egenda ompambire ku ngoma. Kakati mukulu boogere ssebo. Mbadde nkusaba. Akaliro okawulira. Kansooke kubuuza akaliro okawulira. Opeyini gy'oyitamu ogiwulira. Kakyali kasammambiro. Ako kakyali kasammambiro. Nina peyini gye njagala ekutuukeko. Nga njagala oginyumizeeko ne ku bazzukulu. Mukama bw'aliba abakuwadde. Mukama bw'anaaba akuwadde abazzukulu, njagala obanyumize ku peyini eyo. Booge nkulayirira bw'oliba tokutte ssente zange kuzimba, togenda kufuna mirembe. Biki baagitwala, emmotoka yaweddewo, ate n'abakuwa ebidduka byabwe balalu. Kuba buli lukya nkola vidiyo baziraba. Togenda kubeera na mulimu okuleka ng'ompadde ssente zange. Gwe wayagala wagenda watambula gye watambulira ne bakuwa obudagala oba mwabuleeta mwabusobya mumunsibire ku ddungu. Mwakola bye mwakola.
ndi ku ddungu ate nze nabagamba ne bwe mba nfiiridde nga ku ddungu tewabangayo wa famire yange abanja maiti yange kuba mwe abaagala okunzita muli mu famire yange okitegeera mundekanga ensega ne zindya omuzimu gwange ne gwetaya bulungi ne gukuuma abaana bange okitegeera naye ate sijja kufa kuba si mmwe bakatonda ate n'eddogo ligoba nsonga ekyo nnyongero kibajjukiza mwali temulozanga ku bukambwe bwange famire yange mwali temulozanga ku bukambwe bwange kuba mbadde mukazi musirise nga ndi poole mundaba mu kunywa walagi n'enzira wali n'enkuba endongo yange n'ensirika naye booge bw'onooba tokutte ssente zange kuzimpa embeera tegenda kukutereerera tunuulira mamange obulamu bw'atambuliramu bw'ayitamu obumanyi payini mamange gy'atambuliramu ogimanyi onzizeeko onvumye onzivodde mu maaso g'abaana bange obagambye nga bwe bagenda okunziriza mu bookisi bwe bagenda okunziza nga siina yadde egula akaleega epayini eyo ogimanyi abaana bange gye balina ku mutima omwana wange omuto n'akwata ekkubo n'ava ewaka olw'okuba gwe n'afuna n'olubuto kwegya emyaka ng'atendewaliddwa gwe naye booge payini abaana bange gye bayiseemu abaana bo bagenda gisasulira amazima ga Katonda mu ggulu onzizeeko onzivodde nga budde buno ne bizinensi mukazi wo gy'alimu maanyi gange nakeera ku nkya n'empatikana ate naye tatutegeeranga abantu ozze ku ssente zange zonna ozikutte ozibbye ez'emyaka n'emyaka booga weewo ogenda kutundawo tolaba nti weewana mbu wazimba olitunda oba oliba totunzeewo ku lwange ogenda kutundawo ku lw'omulala okuleka ng'ompadde ssente zange naye bw'oliba tozimpadde ne baliŋŋamba nti alintwekwe ojja kuzimpa anti wagamba nja kudda nga siina kye nnina kati kaziggwere mu basawo emmotoka yaweddewo akalimu kaweddewo bagobye embwa y'amaliko nasekerako muwala w'omufirisuuti akaliro okawulira njagala ssente zange togenda kufuna mirembe n'abakuwa ebidduka byabwe oba baliko obulemu ku bwongo njagala ssente zange booge juzi gwe wajja n'onnumba ekiro n'onvuma n'onnangira bingi neŋŋamba wazzeemu kati wafunye akalimu weewaga kenkusirise kati ddamu onnumbe ddamu njagala ssente zange mulya ssente z'ekyeyo ozimanyi ssente z'ekyeyo bwemenya gwembwa gwe mumuntambulize mu kividiyo mu kimu ekimutuukeko ab'empambire nkimanyi munfolowinga mugimutuuseeko mu bunnambiro njagala emutuukeko saagala nakusula nga tagirabye ampe ssente zange agenda kusasulira nze sikyalina kyenneetaaga famiri bwekuba kubeeyambula nabeeyambula nemba kasukka bwe mu Zubaala sebo mwagamba bansibira ku ddungu mpereze ssente bansumulule musibe nze buli lwe musibe omwezi guyingira musibe omwezi kati guguno 8 ngenda kuzifuna ate nze buli lwe mmalako kontulakiti nga bannyongeza bwe bulemu bwe mwafuna ku bwongo abansibirayo mwasibye mutya bassebo ne bannyabo kansobire nti muli bulungi amanya bali okwawenga bulijjo ntwala omukisa guno okwebaza mwenna abaabaddewo nga nnumwa olw'essente zange mwebale kusharinga vidiyo mwebale kikomentingako birungi ntwala omukisa guno okwebaza abakyala b'empambire abasobodde okuyingirako mu inbox yange ku TikTok mwebale nnyo mwebalire ddala nate mwebale kumpa buvumu sijja kuboogera kuba nkimanyi bayinza obbajjonkera ndi mugumu olutalo bwe nalutandika nja kulumaliriza ekirungi sinafunayo wa famire
anyingiriza kunstopinga. Obuzibu bwange muntu kujja kuŋŋamba nti lekeraawo ojja kufaafaagana naye, naye bwe nnaaba sifunye nnyimiriza ngenda kulwana lutalo. Bwe kuba kweyiwa musaayi tugenda kugweyiwa. Amazima ga Katonda mu ggulu okuziikula ssebo Kasule eyeebase ekaligwa mu Mutuba. Nina okuwoolera famire zaffe muzze mutukola ebintu bingi nga abaana tusirika, abaana bafiira ku malungu, naye mmwe baganda baffe, basengaffe, bajjajjaffe, bakojjaffe, bamaama baffe betuweereza ssente mwe mututta. Ekitegeeza singa saali mukazi mugumu nange nandibadde nafiira dda ku ddungu, kuba omuntu atambula nabaako atuuka n'alemererwa najja n'agamba gwanyumiriza ti naye omuntu oyo omulogo omutegedde otya. Ndi mugumu, olutalo nga bwe nalutandika nja kulumaliriza, era booga ennyongera okujjukiza bw'onooba tompadde ssente zange laama nange ŋŋenda kulaama. Nze ndi mugumu, oba kyenneewulira ku mutima nkyewulira. Zino vidiyo zenkola sinnakolamu erimu feel moment nga ntempo za no, ndi mugumu, nnyongera okujjukiza. Ate ekyomukisa omulungi abaakuwaga nabo balabika kati bwe guba musota ndi ttimba guno gw'obusagwa teri n'omu asobola kuntambala. Era mbasaba mu famire yange tewabaayo omuntu n'omu ajja nannyimiriza oba okunkomya, kubanja tujja ku booga entuzze kuggwa n'abannumbi. Mube bagezi mutulabe bulabi nga bwe mwatuleka, ne muwoza nti baluganda famire kati mutuleke, kuba ekyabalema ku luli temugenda kitereeza. Kati akakyamamamira ne bw'okagolola kamenyeka, kati bwe buddi. Okitegedde luno olutalo lwa Saddam Hussein ndi buli kimu. Mweraba mube bagumu, mwebale nnyo abakyala b'empambire. Mbeebaza nnyo ne sikwebaza yenna nti kano akazingiriiti nako kawoowolera mu vidiyo yange kawajjaayo anti okawulira. Naye mbabuulire, abantu abamu tetusaana kubanenya. Lwaki batuusa ku bantu ebizibu? Abantu abamu tetusaana kubanenya. Lwaki batuusa ku bantu ebizibu? Sijja kukulimba. Omuntu azanyira mu ntuuyozo n'azikakkanako n'azirya, z'okoleredde mumanyi obugubi n'obutobi bwe muyitamu nga muli ku ddungu, nti nammwe musaddaaka obulamu obwammwe. Kubanga okukolera Omuwarabu mu kiyumba okuba kusaddaaka bulamu, abafiiriddeyo be bayitirivu. Kati omuntu okera ku makya n'adda mu ssente yo n'agizanyiramu n'agibalaatiramu n'agirya, kyokka n'atakoma mu kugirya n'akuddako naawe n'akukkakkanya n'akuvuma nga ggwe atalina makulu, naye nga ssente gye yeeyagaliramu yiyo ntuuyozo. Nga n'ekisingira ddala okuluma, omwana wo gwe waleka e Kampala teyeeyagalidde mu ssente gy'osindika, nga talyako yadde n'ekikumi, nga newe kabaka kabalagala takafuna, omwana gwe waleka e Kampala. Naye ng'ekyakujja e Kampala, ekyakujja e Uganda kugenda kukolerera baana. Abantu abasinga mugenda ku byeyo, sigamba nti kituufu abamu mugenda temulina baana, naye ate era mukola kutegekera abaana. Nti bwe ndiba nzadde omwana ndimuteekawa kutegekera baana. Weekolerera nga ggwe omuntu, naye oba ne motivation lwaki okola. Okitegeera, oba ne businga omuntu yali akolerera just kulya, singa ndowooza abantu abasinga tebalina ambitions, kubanga okulya kiyinza obba ekyangu. Naye omuntu ayagala akole ng'alina kyakolerera,
alina ekimukako ekimusindiikiriza kimupushinga ne kimujjukiza nti maama gye tuli, school fees abanja, eddwaliro libanja, okulya kubanja, okwambala kubanja. Kati abantu abasinga baddawo sebo ne balya ssente z'abakadaama sebo ne bate ne babamanyira. Era kino njagala nkibabuulire, temunenya muntu akedde ku makya n'akola omuntu ekintu. Abantu aba famire muzizza abantu emabega, bakadaama mwabafuula taapu ya ssente. Mulowooza gye bali ssente balonda nnonde, oba mulowooza bakadaama be bano bawusigalo b'e Uganda? Mulabika mubayita bawusigalo b'e Uganda, kubanga awusigalo w'e Uganda mumulaba agenda kujja ayoze engoye, asiimule ennyumba, afumbe. Muganda wange Saudi Arabia biralamu. Kadaama we omukozi w'e Uganda akeera ku makya n'okwebaka ne yeebakamuko n'awummulamu. Naye nsobola okukubulira nti kadaama talina na budde buwummula, tabulina. Ne omukozi w'e Uganda bw'alwala agendako mu ddwaliro ne yeebakako ko naawe ne bamuwa ne kututa n'anywa. Naye ate kadaama w'e Saudi Arabia talwala, kubanga aba yeekoza mu maaso g'Omuwalabu, aba yeekoza. So omuntu bakeera ku makya n'akola omuntu ekintu. Nze sinenya abantu bakola abantu bintu. Katonda atugamba okusonyiwa, naye ensi eno omuntu omusonyiwa n'asigala ng'akulabanga musiru bw'atamanya, talina makulu. So abantu abavayo ne bakola ebintu, abantu mubaleke. Abantu balina obulumi, naye ng'obulumi obwo agenda kubujjawo nga tulisiko alabye nti omuntu oyo naye alozezza ku bukambwe. Otherwise byebyo mumwewuliriddeko. Abantu abamu muyige libeere essomo, muve ku ssente z'abantu, muve ku ssente z'abankuba kyeyo, mubakaabize ekimala. Ate nammwe bakadaama mulekerawo okwesiga abantu ba famire, mulekerawo. Nammwe mukyakaaba nnyo.